okukyusa kwa Honorable Mpuuga, Right Honorable Mpuuga kuba deputy president wa Buganda kyali backed up by ebintu ebyaliwo saga mu parliament nebigenderako kakati jukira nze omu era kangende ku record nze omu ku yali tasoose kutegeera decision ya president ne approach gyeyakozesa ensonga eyo era nenvaayo nempa opinion yange nenga Mr. President wano sikoze eki sikutegedde era nga ndowooza nti si bwe twalikoze eki but natuulamu naye nenyinyonyolwa era nenyinyonyoka bulungi emugaso guli mu approach eyo kubanga kyebayita okulwanyisa obuli bw'enguzi mu nsi yonna gwe mulimu ogukyasinze okubeera omuzibu ogw'okulwanyisa obuli bw'enguzi kubanga buli muntu agyetaaga butereevu kubanga oba okwata ddala ku naavu z'abantu abaagala ogaggawala amangu abaagala ku taking advantage okitegeera oba oli ku interest z'abantu direct kati omulimu ogwo guwangulwa naki guwangulwa na sacrifice era ensi zonna ezirwanyisiza obuli bw'enguzi ne buziwangula by sacrifice there must be some people who are supposed to yes regardless of their credibility credential what ne babeera sacrificed for better tomorrow abo bone mu basaddaaka nagamba ku lw'ewange nga bwegamba nti ensi egula mirambo wadde naye wabaawo emirambo egikoze eki egigudde kakati kyekyo Mpuuga bwatyo nayitiraawo ekibiina nakiddako ebbali naye akyali memba waakyo ordinarily nga nange bwendi memba kubanga nawe ekifo bakikuja nange bakinzijako ate n'onywerera mu kukkiriza neŋŋamba nti nze banzijeko ekifo kale sifuddeeyo nsigadde ordinary member ekyanyamba tebanvunaana bintu byakufuna sente tebanvunaana bya Museveni era ekintu kye banvunaana kyabwa kyabazinga neŋŋendayo abazinga n'oyogera naye nempayo ensonga zange wa baaba era nazitunulamu nagamba bigirwa mu ebikondo byange nebusoga kubanga kyabazinga waffe ffenna wadde nga tukyali mu myaka gyegimu naye yerata bwe namba zaala biki nange nabiwulira biki naye tutambule tukulakulanye obusoga era nagamba nti obusoga okuyisanya n'amaani omanyi kyekitegeeza obusoga okusanya okukkiriziganya gemaanyi gemaanyi kakati naye tayinza kubeera mu bwakyabazinga nga waliyo abali abatolotooma naye tebumunyumira kati okutolotooma kwonna kwaggwawo ebyo byonna byonna tewali kati nali naye netulya n'agabula nti kyabazinga omumanyi mu kugabula maama n'atugabula maama yine bantu netusagamba mu lubiri olunaku lulamba olwaleero twabagamba tugenda baleetera Honorable Bigirwa nga tugenda kwogera ku nsonga ez'enjawulo eggwanga lino n'okusingira ddala ezikwata ku kibiina kyaffe ekya National Platform n'ebyobufuzi by'eggwanga lino ssebo jeno tusanyusa okukulaba nange nsanyusa okukulaba tuzeemu okusinkana I think oba okuva last week tubadde tuddangamu kulabagana naye ensinga bw'ogimanye ebamu ebitambula bingi era okuva last week okutuuka olwaleero bingi ebibaddewo mu Uganda mu East Africa mu Africa ne mu nsi yonna so njagala okwebaza kyokka Omukama Katonda olwa kirabo ky'obulamu kyampadde ku Sande gaali mazaalibwa gange ssebo
nga 14 sebo April olunaku olukulu eri obulamu bwange lwe najja mu nsi muno so nakonye wano mwaliriro gwokuna sembedde mu babinywera otuludde kati webuzibwako olunaku olwaleero aba National Unity Platform muyiriko abantu bangi bemuyingiza mu kibiina naye abantu bano mubasengejja mutya nga bayingira ekibiina kubanga mubadde mwevuma ba DP Block bajja naye nolwalirira ndabye aba Democratic Party bamu kwaba basinze okujja okuli Judy Mbabali yaliko ssente wa LC5 Masaka bonna bazze abantu bano mubasunsudde ne mubetegereza nga bayingira ekibiina kya National Unity Platform kakati kati NUP erinamu erina departments ez'enjawulo erina department ya mobilization ekulirwa Mwami Nyanzi kati eyo yesagula teekawo embeera eri attractive bannaye mujje mutwegatteko tukole ki tutambuze ekintu kati tulinamu department ya training and patriotism eyo eteekamu ideology y'ekibiina byetukkiririzaamu core values mission vision okiwulidde kati tugenda tusengera kakati bwe tumala okufuna gye tukujja yonna tukutuuza mu laabu tukutuuza mu laabu political laabu kati ne tumanya nti ono ategeera kyenkana bwe kiti ono akoma wano ono alina interest ono ayagala bululu ono akimye masanyalaze ga mukulu kakati ne tukategorizing tugamba kakati ekyo actually tekibaddeewo nnyo naye kati kyetugenzeeko okusobola okwetereeza era kivudde mu bigambo bye mbadde ntera okwogera wano mwekyavudde nnwanya olutalo ssebo nnwanya olutalo era pulezidenti yakoze eki yazimbye ettendekero gitwandiyise laabu wali ekamwokya wetwali kati yafuuse political laabu yaffe kati ogwo gwonna omuyeyo ogwayingidde kati tutwala wali netwekeneenya tugawo nasobola namba eno nasobola buvunanyizibwa buno nakola bwati kakati netukola ki netudeployinga naye ekisinga obukulu mu byonna byebigambo bya president byayogedde agambye National Unity Platform is not an ordinary party. It's a revolutionary party. Si byekugamba ngano bulijjo n'omwezi tegunaba kuggwako nga mbyogedde mukama wange yalabye sensi mu byembadde nga njogera naye bali abatamanyi bya bufuzi abamu ate baba balowooza nti nze nengeza omukulu n'okuvuma nenkola ki nenvuma tabyogedde NUP it is not an ordinary party. CDP, CFDC, CUPC. In fact, NUP omanyi NRM eyo giraba nayo si kibiina kya bulijjo era bw'oba onaagiwangula osooka ku appreciatinga byeri n'obigula kukkiriza nti weebiri appreciation is kukkiriza nti bikola ki nti ono ali bino azitowa bwati kati n'omwenganga ng'okola ki ng'omutegedde so si kuduma budumi baludde mu buyinza sooka okole sitadde nsonga ki ezimulwisiza mu buyinza za muzinzi bantu bebamulwisiza mu buyinza oba yeyerwisizaamu kakati eyo sitadde gyolina okukola ki okusooka okukola kati n'oyambalagana n'omusajja ng'omanyi bwazitowa kakati n'NRM eyo giraba it's a kind of revolutionary institution mu ngeri gyekolamu ebiki ebintu byayo kubanga ye Museveni akulaga nti tatuukanga
akyatambula. This is a revolution. Abyogera ayogera nga ali ku opposition atanakwata na buyinza era alaga enjala y'okwata obuyinza nga atabukwatangako y'omusajja abukadiyiddemu. That is revolutionary politics. Kati if you are to engage him omujemu ntebe mwali oteekwa okuba nga naawe oli revolution times 2 oba times 3 okitegeera. Kakati yeye embeera mwe tutambulira era nze ndi musanyufu nti pulezidenti wange tuli ku page etya. Yes, I am the happiest person. Okusinziira ku president byayo. This is a revolution. This is a revolution. We are not. No. Era abagambye abagenyi abagambye nti omuntu yenna azze okutwegattako ng'ayagala bwemupi ayagala kifo oli ku kafu okabaze bubi wanoze wafu. Yes, ebifo weebiri era tulina n'ababirina kuba tubadde tulina abatudde bayemupi baloopu baani ng'ebifo babirina. But that is not our mission. Era gwoba otwegaseeko ng'oyagala kifo nga ye mission yo bakuma fulaga mu NRM n'ogamba kojje n'okole ki olinye y'amagye era abagambiddewo nti eno jafanga ziri eza Russia enkola enkadde omulinye jafanga. Ebiseera bwe tunatuuka mu by'obululu nga tetunasuula gavumenti era fulaga egenda kwekennenyezebwa era abadde very clear ku ebyo ebya fulaga ebyo nti ate tugenda kwekennenya ebyo kubanga ebbanga lye tumaze nga tutambula tutegedde tutegedde alimba n'atalimba si byakumala gagwira nga luli bwe wagamba nti gundi ye fulaga bearer gundi ye fulaga bearer gundi ye ku luno ate kigenda kubeera kirala nnyo. That is tutuukayo nga Museveni tetunamuggyako. Musuubira okumuggyako byonna biba bisoboka. Kiki kye mugenda okweyambisa okumuggyako? Kati omwami Museveni okumuggyako kifaanagana n'okunoonya ssente e Kampala. Buli lunaku oyingira ononye kawumbi ka ssente mu city. Okitegedde? Wadde gwoba onoonya naye gwe ekirooto kyo wazze nakyo. Kakati Mexico bakugamba nti every citizen stands to be a president. Mexico. Era every citizen stands to be a billionaire because embeera gye boperatingiramu eri informal. Kusobozesa okubeera ebyo informalities amawanga gaffe gonna ge tuwangaliramu ssebo bwana kwezi saawa yonna ofuuka biliyoniya kubanga ekonome yaffe teri systematic oziteeba kugambye kati nze kanguwa ekyokulabirako nze navaako ewaka nga nzijidde mu takisi ya singi 8 nenzirayo nga nvuga kalidina. Kiki? Sinti gunga wazitiiba. Kwegamba byoba oliko ebyo oba tuteebye buteebi strategies zoyingira nazo ze zikubaliriza okufuluma n'2,000 oba oyingiza bigere ofuluma ovuga strategy zokoze. Kakati unlike mu nsi ezikuze ensinga America Bungereza biki bw'oba tolina mulimu oba tolina mulimu era tosobola kugula mmoto tosobola ate kati otya tosobola ziteeba tosobola ate kati otya kubanga ensi eri mu system abakozi bamanyiddwa n'enkola gye bakolamu ne biruzi zaabwe zimanyiddwa tebiriyo alla era buli muntu agenda ebweru akugamba ekiri mu Africa tekitegerekeka bannaye kirala nnyo. Tosobolaga nti oli agenda kuwaayo ekyebiri ng'oli mu Amerika oli e Bungereza
ate atya kubanga tewaliwo informal sector talina bwazikuwa buli economy eri digitalized timwabibigirwa akola wali buli awa bamusasula $4 every 1 hour akola 10 hours zeze dola bimeka bina kimanyiddwa kakali ate nga ngenda kusula nkolera London ngenda sula Manchester kilomita 3 kakati ekikumi kya gaali ya mukka ezizaye Manchester ekikumi kyekukomyawo okitegeera bwe batwe bakola economy kajiba kitegeeza nowe gaali y'omukka naye asobola okugaggawala kubanga olina okuzimuwa ate unaatambula otya kakati ffe abali eno mu Uganda bwe nkugamba nti anything can happen because we are operating under a digitalized situation. Enkwata y'obuyinza bwa wano eno n'ogimanyi. Anything can happen ne bakugamba ti afande gundi yakikutte oba kimulemeredde n'ayita bano byabufuzi ab'omuzindaalo ne bakikwata okuva mwami Obote yalumba 2 ennono yeeyo ey'okukwata obuyinza oba otya naye ng'obukutte okitegedde ekitasoboka mu bazungu tosobola kumala gabukwata enowe ne bakuwulira buwulizi nti opanga by'amagye kwata buyinza enowe Poland Sweden obwo busyo saagade kwogera ku Bungereza kuba binywera Germany binywera naye njogera ku obwo busi Netherland Prime Minister avuga kagaali ebyo bwe president babikuba ne babijjawo iba disfying is not an issue era abantu tebasobola kubeera aggressive kufiira wundi tukwate ekintu it was deminified ensi nefuna emirembe naye kati wano gwokimanyi nti nze bwe nfuuka president kwezi oba omaze Minister wa information webale nnyo oba oqualifying oba toqualifyinga oba omaze omusajja we yakoze eki yakutte ekintu. This is Africa. Africa bwetyo bweri winner takes it all. Toleta maneno ya karatasi sijui leta karatasi yako umesoma wapi hakuna bija luvannyuma. This is Africa. Kakati system mugenda jikola kakati eyo yonna mbirese kujustifyinga biri nti sawa yonna tusobola okukwata obuyinza oba tutuuse 2026 oba tetunaba kutuukayo mu Africa anything can happen everything is possible mu Africa. So tokiwakanya nnyo nti mugenda kuyitawa Museveni nga w'amaanyi nga tewaliwo wadde akabonero muyinza okubeera mujje ne yeesulamu akambayaaya ku mulembe gwa Idi Amin ku mulembe gwa Idi Amin ebbaala zaakolanga bantu banywanga omubisi omuziki nga guvuga olowooza tewabeerangayo bantu waliwo ebbaala z'empulire zaali nga enankulabye zisuzaana ezo za ku mulembe gwa Amin nga tewaliwo akabonero kalaga nti Amin agenda abantu abalinamu sente nga beekubira muziki tebanyumize ebyuma emmoloka nga bazivuga ku Kampala Road okiwulidde but at the same time ku mulembe gwa Amin nga mulimu abantu batasobola kulinnya mu Uganda wadde dakiika ebbiri ensi bwetyo bwetambula eba n'abazibe baayo rigimu eba n'abazibe baayo niwabeerawo n'abagibuuka okiwulidde kakati golowooza abasajja babeeranga mu bbaala zisuzaana walinga oyinza obanyumiza nti sabasaba ejja nga bagamba wacha wewe wona musenzi wuyo Amini wewe Amini unasemaje bwana nga Amini oyinza ogamba nti anaavaako
kuya 1985 ey'abakyoli batitokera olutwa tewaliwo kabonero konna kaali kalaga nti akola ki nti bajjako Milton Obote tewali kabonero kati ebyawo wano nkugamba nti oyingira ekibuga ng'ojjidde mu takisi n'ofuluma ng'ovuga hama kisoboka kubanga tuoperatingira mu informal sector tuoperatingira mu abnormal situation okitegedde abasajja bali mu kibuga omwo bavuga emmotoka bavuga esente mu motoka ne batambuza esente z'enguzi ebokisi ne bokisi nga bazirina omwo batwalira bwana gundi okitegeera kati ekibuga kirimu ebintu byakyo bingi nnyo tosobola bimalayo ekitali mu mawanga gali kati ffe tukyastruggolinga nze mba nkugamba nti essuubi ndirina saayo nankikola kikwata so abantu betwayingiza abo tusikurininga kuba kati tusikurininga tetukyagala kuleeta muntu olw'okubanga alina diguri sijui looya biki nga tetumukubyemu ttooki tuze tufuna obuzibu Busoga twafuna obuzibu twaleeta abantu ab'enjawulo naye nga tebalina kye bamanyi ku byobufuzi ogenda okubategeera nga afunye ne position mu kibiina tategeera principles omanyi politics alina principles zaayo okitegedde bwe ndisagringa naawe okwezi olwaleero ensi tegenda kukoma lwaleero toyogera bigambo birowoozesa nti ensi ekoze eki enkya weruli ate tolinayo omupya gwogenda sisinkana mangu ago yenzaaliwo iyo ye politics toyina waliwo principles kati ze tulina osomesa abantu baffe ne bazitegeera bwala oli twayingiza muwawa ekitimba kyayola buyoze tuwadde abantu fulaga abamu basibira wa muwozi tewabalaba yes bali mupirawo bali mukulya okiwulidde kakati abantu modula eyo tetukyayinza bbawa mukisa tubulina kati tubulina kakati mweyo embeera ne tubanga omulimo ogwa department ya mobilization gwina okweyongeramu omulimo gwa training gwino training gukyalimu obuzibuzibu naye ng'omukulu ali mu bikolako tusobole okupanga kuba jjukira nali wano nakugamba nti pulezidenti waffe alina okutwala omutawaana okumanya nti ono musambi asamba namba ki namba 7 ono namba 5 ono 5 back ono yesala ono ye azanya buli agufunawo ono alina obusobozi obutugirako abadefenda basatu okitegedde kati ate ono bano bebatuula ku katebe ajja mu yakinaana yes ono tukola substitute ya waste of time kumala biseera nitalina kyazze kukola kati politics mugazi so tugenda kusomesa abantu baffe abo bonna principles fundamental principles of the struggle basic principles of the struggle bazitegeere basobole okuyamba society basobole n'okweyamba nabo kubanga bw'oba otegedde kyoli ekituufu okola ebintu ebituufu era oba ogenda kukola ki Busoga ogenda kukola okozesa strategies ki okulaba nga oluno Busoga ogijjayo Busoga tugenda gideliveringa tewaliwo okuwanaanya newankubadde nga siri mu department ya mobilization omukulu yanzijayo nakuteekawa atanaba kundiployinga okyali ku katebe etanaba kundiployinga naye nze okimanyi nze nkola eyange with or without deployment nze ndi musambi training ogikola buli ate kakati omulabe waali gwokuba omulabe ate kakati ate nyinza okulinda so
obuyinza obulekera president ye n'alaba nti Bigirwa ono afiitinga wa kubanga jjukira nfunye ebizibu bingi mukufuna ebizibu ebyo ng'ate bireeteddwa bantu bange bali benkugambye betwali ku rutinga omuwawa because before them otujoininga nali ntambula bulungi bulungi nnyo era tewaliwo kipya kubiriwo abantu bonna biki bonna betwali ku rutinga naddala mu Busoga twabakola muddo omulimu abamu kubadde unveiled olwaleero nabakola muddo omulimu dda nnyo okitegedde kakati time ya unveiling egenza okutuukawo nga siri mu office but that is not the issue eri nti olutawo lutambula omulabe mu museetula kakati nze sirinda deployment omanyi waliwo omuntu abanga ali ku level waliwo omuntu gwogamba nti ani akoze ekyo ekintu nti waba yoyo kituufu niwataali tubuuziza ekyo teyakoze kituufu era abasiraamu bakugamba nti hadithi ogijja kwani simanyi byo obusiraamu obimanyi hadithi yemboozi entuufu ogijja kwani bali baswaba batambulanga ne nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwaliko swaba bamuyitanga Abubakari abalala bonna baaliwo naye Abubakari nga bwayogera ekigambo tewali akibuusabuusa olw'okukkiriza kwe yali alina mu nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam era hadithi yo njagimalayo olulala naye njagikuleetera olumoja abasiraamu saagala bakola ki bakolako fujjo omanyi nakulira mu bahaji Sebaggala ebyo mbimanyi bulungi ebyo mbimanyi bulungi nnyo omuceere nagulya nnyo ekibuli awo nnyo okutoola kyadu kwe kwandema kwokka tulabye Buganda ekyatambula bulungi naye constitution yammwe bagiteekako envumbo electoral commission negaana okugiisa amendments zemwali mukoze musuubira kukolera mu constitution ki mukulonda kuno obwe ekyo njagala kusooka kukola checkinga ne secretary general ampa information ku ekyo kubanga twakola amendment mu constitution yeri ya Kibalama gye twali tukoleramu emirimu ne tugiteekayo kati baba baja objectinga kitegeeza waliwo issues ze baraisinga sinabazirabako na kuzitunulamu so issue eyo njagala kujja addressinga nga maze kutegeera akakiiko k'ebyokulonda kawa nsonga ki okugaana ogazeetinga amendment zaffe mu constitution kawa nsonga ki so sinabazitegeera bwe naba nzitegedde nja kuba nzikubaganyako ebirowoozo butunaddamu okukola ki okusisinkana but as of now tukyatambula nga revolution mukuba kikopo mukulu Mpuuga mwamugoba ku bwa vice president obw'ekibiina ekya NUP mu Buganda naye mu constitution eriti vice president kirimu eriwa eri mu electoral commission ekya vice president kiriyo musuubira kuleeta ani anakwata Buganda n'aginyweza nga bituga nti Bigirwa ali mu Busoga agikutte no ekisooka nakyo si kituufu nti constitution gye tukoleramu terimu deputy president erimu ba deputy president bana oba ekyo kyali mu amendments ate abo babaddewo ebbanga ddene kuva 20 okuva lwe twakiformalizinga nekifuuka okuva lwe twewandiisa okubeera national unity platform muya Kibalama mwenyini mwe muli ba deputy president kubanga gye twakoleramu yes gye twakoleramu so oli aleme kukulimba mbu terinaki temuli position yezezo so okukyusa kwa Honorable Mpuuga right Honorable Mpuuga ku bwa deputy president obwa Buganda
kyali backed up by ebintu ebyaliwo saga mu parliament nebigenderako kakati jukira nze omu era kangende ku record nze omu ku yali tasoose kutegeera decision ya president ne approach gyeyakozesa ensonga eyo era nenvaayo nempa opinion yange nenga Mr. President wano sikoze eki sikutegedde era nga ndowooza nti si bwe twalikoze eki but natuulamu naye nenyinyonyolwa era nenyinyonyoka bulungi emugaso oguli mu approach eyo kubanga kyebayita okulwanyisa obuli bw'enguzi mu nsi yonna gwe mulimu ogukyasinze okubeera omuzibu ogw'okulwanyisa obuli bw'enguzi kubanga buli muntu agyetaaga butereevu kubanga oba okwata ddala ku naavu z'abantu abaagala ogaggawala amangu abaagala ku taking advantage okitegeera oba oli ku interest z'abantu direct kati omulimu ogwo guwangulwa naki guwangulwa na sacrifice era ensi zonna ezirwanyisiza obuli bw'enguzi ne buziwangula by sacrifice there must be some people who are supposed to yes regardless of their credibility credential what ne babeera sacrificed for better tomorrow abo bone mubasaddaaka nagamba ku lw'ewange nga bwegamba nti ensi egula mirambo wadde naye wabaawo emirambo egikoze eki egigudde kakati kyekyo mpuga bwatyo nayitiraawo ekibiina nakiddako ebbali naye akyali memba waakyo ordinarily nga nange bwendi memba kubanga nawe ekifo bakikujja nange bakinzijako ate n'onywerera mu kukkiriza neŋŋamba nti nze banzijeko ekifo kale sifuddeeyo nsigadde ordinary member ekyanyamba tebanvunaana bintu byakufuna sente tebanvunaana bya Museveni era ekintu kye banvunaana kyabwa kyabazinga neŋŋendayo abazinga n'oyogera naye nempayo ensonga zange wa baaba era nazitunulamu nagamba bigirwa mu ebikondo byange nebusoga kubanga kyebazinga waffe ffenna wadde nga tukyali mu myaka gyegimu naye yerata bwe namba zaala biki nange nabiwulira biki naye tutambule tukulaakulanye obusoga era nagamba nti obusoga okuyisanya n'amaani omanyi kyekitegeeza obusoga okusanya okukkiriziganya gemaanyi gemaanyi kakati naye tayinza kubeera mu bwakyabazinga nga wali abali abatolotooma naye tebumunyumira kati okutolotooma kwonna kwaggwawo ebyo byonna byonna tewali kati nali naye netulya n'agabula nti kyabazinga omumanyi mu kugabula maama n'atugabula maama yine bantu netusagamba mu lubiri olunaku lulamba kati ebyange ne biba nga bikoze eki toleeta sitole kati bwate bigirwako sigi yavuma obwakyabazinga kati tukutwala kaguddeyo gwe mutabuzi kakati pulezidenti waffe lwaki taddamu n'atunuulira ensonga eyo nakuzaako kubanga bigirwa oliwamanyi pulezidenti naye liiso ddene mu ngeri ye liiso ddene mpozi ye katonda kati ye liiso ddene mu byobufuzi oba twandimuyise eriiso lyogi ndowooza mbadde mugerageranyiza ku katonda ekyo nsaba kimenyawo naye eriiso lyogi atunula kuba nze nvudde naye wala siriwa City Square tewabuukirirawo siriwa City Square kakati pulezidenti waffe musajja mugezi nnyo waliwo n'abantu abaali bapushinga
ekyabigirwa agoberwe ddala mu kibiina nga bafunamu ki ate nti amatu bye biri byenkugambye nti ne mu recruiting bira mupango okiwulidde kivula bakati tulina obusengejja filter kyokka nga alwanyisa Bigirwa agoberwe ddala mu kibiina talina kyagatta ku kibiina ate nga olowooza akola ki kati abantu abeerawo nekimuluma kati nga bwe tuli wano Bigirwa bamuyita buli ku TV bamuyita ku buli rediyo talina na kifo kyalimu kati bo ne beerabira nti omwana yali akwata kamera ow'amawulire eyali akwata kamera kale babwe nkutwalira ennyo eri ewala oyinza ogamba otutte nnyo wala kale katugambe mu 2010 nga station yali emusindika na kamera agende mu field olwaleero news editor okitegedde oba olwaleero alina media house eyiye naye akyalaba Bigirwa gwe yakavaringa ng'akwata kamera kati ayinza butamuwa muzindaalo eyo consistency si ntono kituufu nnyo jangu obeeko kyoyogera kati omulala aba takimanyi yalaba bulabi Bigirwa ali kweno empewo ali kweri empewo abalowooza oba mpaayo sente kumbe bino ebintu abantu baba bakulabye for some good time message yo bagimanyi byoyiseemu babikoze eki babitegeera kakati na TV gyembeerako nyamusajja mulokole mu 2004 yali akola ku New Vision nga bano bebasindika asakaga kooti n'akatabo asakaga kooti Buganda Road jukira nga tetuva mu makooti bakuyodde babayodde abavuka ba UID babayodde ate babayola byali yakabula buliro kakati omusajja yafuuka musumba mugagga ddala ayina empire ayina radio ayina TV ayina church kugamba ali biwanvu nnyo naye one time aba atambuza bwati nagamba ono mwana akyaliyo ng'abuuza ggwe nagamba mumuleeta abeere panelist ekintu tukitambuze kubanga ategeera kyakola andabye emyaka 2 kati gwe ojja kumusanga eyo nga nkutta omuzindaalo olowooze nti Bigirwa ono gwola nedda ssebo so ebyo abantu baba balina okubimanya balina okusomesebwa bategeere ebintu ebyo Mukulu Bigirwa enkola eno ey'okuvuma buli muntu yenna awabula principle giraba otya muno ng'okuvuma kungi baana anayogerako ne bamusindikira bino onaayogerako kino ne bamusindikira kino ekyo mukikoze mutya okulaba nga tudda mu byobufuzi ebitali byakuvuma ebyobufuzi bya Uganda tebina formula ekyo osaanye okitegeera era bwoba oteekateeko biyingira oli bwakuvuma akubeera engulira ddala bwoba oteekateeko biyingira manya tewali formula yankomeredde kati olw'okubanga omulabe waffe aluddeko nnyo buli muntu alina akasonda katuulamu n'agamba naye Museveni sobola mutuukirira tisobola kumukiika motoka mu luguudo alina abasirikale siina na mundu yakumukuba nkoze ntya kiki ekinaamuluma olina essimu yo olina datawo nagamba kankoleyo ekyobunafu kanvume mu buvumi kanvume sisitimu ye n'abagiyambako kanvume sisitimu ye n'abagiyambako okubeerawo era naye nakola ki omanyi mu bino ebintu bya struggle bw'omala okwogera bwoti osala obusungu bwobadde nabwo kubanga ekikubadde ku mutima okikoze ki okyogedde era togezangako okuziiza omuntu okwogera ojja kuba oleesa obuzibu bwotakolagasi
era suicide zolaba abantu naddala mu byalo nze mbeera nnyo mu byalo eyo ekamuli ne Busoga abantu beetuga n'olwokuba tayogedde buli lwokyogera what nti omukyala yanobye yandekedde abaana njagala nakwetuga gwoli mukigamba nga tiye bamulekera 6 gwe bakulekedde 2 ate ye talina na mulimu akugambira nawo nti badde mayo nawe ensonga naye musajja gwe eyo nayo nsonga ng'omanya nti gwe ate tolinawo nsonga ebadde genda kwetuza towonye omuguwa oguwonye okibulidde okwogera kikulu nnyo kati abantu mubaleke bakole ki mubaleke boogere kankubuulire enwana ya struggle nzibu nnyo ya njawulo India abayindi baali balwana n'abangereza oba okufuna independence bakola ebintu byonna byonna ne babimalayo abayindi nekigaana omanyi bungereza ya colonizinga India kakati mu kukola ebintu byonna byonna ne bigaana ne babimala batuuka ekiseera nga basaasanya busaasanya mpitambi nga bajimansawo nabyo basanze nga basaasanya busaasanya tebiriiko order wosanga wosala ebyayi wosala ebyayi womenye ebisenge wosanga okitegedde kabonero ka bunyiivu akumbutufu baali banyiivu kituna kituukako ekyo wano ekyokusala ebyayi gomanye nensi evudde wala ensi evudde kyovulaba abantu betagga okusoma ebitabo bategeera ebintu bino kinyala okutegeeza omungereza yasibamu ebyo bye neyeyongerayo we can't manage this situation abasirikale ne babateeka ku kkubo ne bakola batya nga biganye oli agaleetera mu kaveera wakiri n'agasuula okitegedde n'ebyo byonna biva mu kunyigiriza kati enyigiriza Museveni gyanyigiriza mu bannayuganda okuvuma kintu kitono nnyo nze nali nvumiddwako kituufu kulayini okwo mbimanyi bulungi nnyo byenjogerako naye ke kantu akatono ennyo omuntu kaba akoze nga ye naye alowooza nti agasse kuki ku struggle eddoboozi lye alitaddeko ng'avuma bigirwa n'avuma kwezi kuba ye mu kuwuliriza ebibyo by'oyogedde alowooza toli mu layini bulungi gy'ayagala naga kakuyiseemu eggaali n'agikuyisaamu so ebintu byolaba byonna byonna sijui ku layini bavuma principal tasobya biki ebyo bannayuganda basaasire abafugiddwe emyaka 40 miwanvu myaka 4 kusande nakirikinze myaka ameka ekirigeze wazalibwa ku mulembe guno Museveni yali abulako katono okuyingira kusande nawezeze emyaka 4 n'emyaka gyange gyonna byempiseemu byonna ng'oli ali ku kaweevu nkifumiintirizaamu ekyo nenga ya rabbi mungu omusajja ono nga wamuweesa mikono 2 n'amagulu n'omuweeresaako myaka aga state yekugulira engoye yekugulira obuliri yekugulira ebyokulya gwe kutambula butambuzi n'ogenda ku mikolo n'okugulawo amakolero naki takwata ku ssente waliwo abazikwata buli kimu akirabira ye ebibye byakwogera kino kibeere ne kiba gundi ajje mulabe gundi sijja mulaba gwe nkuwadde buno obukulu gwe nkudimootinze gavana oliwa sirina muleetayo bulioni vaani bumbi 6 ne babuvuga ojobere ku ntebe roodi okwolaba ebilioni vaani wezigenda bweziyingira entebe batwala ssente emyaka aga ng'oli mu mbeera nnungi nnyo ajambala esaati ya miliyoni buli lunaku naye miliyoni bagitundira ludda
okiwulidde kati ze saati yange enjeru eno njajja mbala emyaka ng'ebiri okitegeera naye buli lunaku 1 million shillings ku saati yokka n'agula esaati naye ali ku lutalo saati tagiddamu saati tagiddamu andaweya tagiddamu empale tagiddamu engato tagiddamu ndowooza ekintu kyaddamu motoka asanga babitegesedde waliye ng'ayambala okiwulidde wetusibidde emyaka 4 ng'ebyo byonna byonna takola ki tabiddamu naye nga kwezi kiki ennyo gomaye esaati nga togizeemu bweba efaanana eba esinga neri gyotanaba kwambalamu obupya ekibuuzo kibuuzibwa aziteekawa ekyo nange kyembadde njagala yali zituleeteddemu owino ne tugula oba nazigabira abataka bakateyamba buli lunaku ayambala saati baziwadde abekaramoja oba abekaramoja kakati oyo ye Museveni ate olunaku alya miliyoni biliyoni 2 okusinziira ku bajeti ya palamenti sente ziyamuwa mweno financial emiliyoni 1000 ezo olunaku kakati ezo ziri ku bajeti ya buli lunaku oba afulumye enyumba batakoze eki tafulumye kati bali bahandolazi be bagezi nnyo engeri gyakuze waliwo bamuterawo embeera nga tafulume namala enaku nga nnya nga takola ki nga tafulumye awo ne bakuba biliyoni nga 12 biliyoni 8 zafuluma kubanga ye wa buli lunaku biliyoni 2 nabakola mu state house nga bagaggawadde gomanye ekiri mu state house classified expenditure gimanyi bwebeekola osaaga n'okusaaga tumaliriza gwe olaba eggwanga lino enteekateeka gye lirimu ligenda mu maaso eggwanga lino bannayuganda njagala okubategeeza yonna gye muli eggwanga lino teritambula kugenda mu maaso kubanga ebintu ebitwala eggwanga mu maaso tebikoleddwako biki ebitwala eggwanga mu maaso yenkulaakulana y'ebyobufuzi by'eggwanga kyetuyita political development naye political development waliwo kyetuyita elements of political development empagi eziyimirirako okukula kw'ebyobufuzi esooka ye participation y'abantu okwenyigira mu byobufuzi katugambe nti waliyo akalulu okay okimanyi nti ku polling station kubaako abalonzi 480 katugeze mu 5 olunaku lwakulonda presidential and parliamentary ne baleeta obululu ne baleeta obutabo 5 obululu 500 mulimu bu reserve obwo kakati total votes casted ne bubeera 250 total eyabalonze ng'obululu 250 tebazze bukyali awo era ne buddayo nga tebazze kati don't look at these people abazze okulonda look at those people abataze kola ki nsonga kyebalemesezza webale nnyo the level of participation individual participation ekyali wansi kitegeeza ki abantu tebanakola ki tebanabasomesebwa tebamanyi mugaso gwa kulonda tebamanyi ate ne bakuleekaanira nga gavumenti bwe tuyisiza obubi nenga bo bennyini be batagenda kweta ne bakuleekaanira nti ono kansala ani yamulonda
ne bakulekanira nti ba MP abatatuluwanirira tewalonda ku lunaku lw'okulonda weefuula bize ng'ogenze kugulawo dduuka lyo tebikwatako bino kyokka lunaku lwakugaba buyinza myaka egyo lunaku lwakulonda bamanejaazi b'eggwanga abagenda okutetenkanya emyaka emeka 5 abanasalawo bwolya bwosula bwotambula bwojanjabibwa omwana wo bwasoma omuti gw'amasanyalaze okitegedde ebyokwerinda byo enkulaakulanayo bwe buyinza obugabibwawo mu sekendi zomala mu bokisi bwe buyinza bwobugaba naye nga abantu tebazze kulonda so that component is very important component eyokubiri tugiyita political institutions oba institutions of governance zezo institutions eziwanirira ebyobufuzi okutambula for example akakiiko k'ebyokulonda independence y'akakiiko k'ebyokulonda editamininga egatta ku nkulaakulana y'eggwanga mbadde sera nakukyogera okitegedde akakiiko k'ebyokulonda ke tulina olwaleero Bigiro Moses awangula akalulu returning officer n'agamba nti nze mu myaka 5 nkola olu emiliyoni 5 ziri luddawo kulangirira oveewo tetulina budde tewoli budde candidate ova mu kisaawe onoonyeza akalulu emyezi 3 oyina amabanja okoze eki okajjeyo mu bokisi katuuse wano omusajja agambye njagala emiliyoni 5 nkulangirira ove wano nkuwe wini mu myaka 5 nkola lumu kyokka buli mwezi afuna omusaala kakati tuba tetunatambula bw'oba tozirina ne balangirira owokubiri oba owokusatu kuba diara form reserve baba nazo wano bajjuzaamu awo bajjuzaamu ne bayiwako signature ne bamuwa wini n'ogenda mu kooti agende mu kooti kakati oyinza otya ogamba tutambula tugenda mu maaso tetundaba institutions teziriwo tezizimbiddwa okiwulidde so ekibuuzo kyobuuziddwa nti eggwanga litambula ligenda mu maaso tetulina wetulaga tebakulimba tulinga amazzi agatatambula era njagala okutegeeza Uganda yokka tuli babiri kati mu East Africa the original East Africa somewhere original tuli Uganda ne Rwanda fero tamanyi kiddako in terms of leadership tetumanyi kyakibeera saagadde kubalaba n'abakategattako ba South Sudan naye Uganda tetumanyi kiddako enkya Uganda kino nkubuulirira wano muganda wange buyinza okukya ku makya wano nga jjajja kaweddemu naye nga tosobola kusala kuva nateete kuyingira kibuga nga waliwo pulezidenti awo tusiibule okitegedde nga waliwo pulezidenti nga tosobola kuva Busoga kujja Buganda ng'olutindo boda waliwo pulezidenti olw'ensonga nti okulwako kwa Mwami Museveni mu buyinza kuleetera amalindirizo okubeera amangi buli omu neyeegwanyiza ekifo oli wemulinnya ku kigere n'asirika n'agamba wacha ningoje n'akungoja paka wobadde ojja amaanyi wakola ki wewagenda n'agamba sasa kama mbaya wakinkola kyekiseera naye nkole ki ogwo obadde okimanyi nti jjajja nga kaweddemu kati omusirikale wa Uganda yenna kati tolina gwoyinza kukuba muggo kati netukutunuulira mbu abasirikale baabo bazze ate kati oda ogijjewa abavu agenze kibooko yennyini mayinja gwe oba oyina mundu fe tusiba zibutida butida n'enyooka kati tuba tukyali awo nga wabaawo gye n'omu agamba nti nze nkikutte bannaayi nze nkikuttemu kakati jeno bwalangirire Kampala nti nze nkikutte kati
okumanya ensi webeetabuse waliwo ayinza okubeera ebusoga n'agamba oyo tajja kunfuga nze nange ensazeeko wano akuna nga naye azimbaawo ateekawo lodi buloka ye nzibwe nnyo kivulaba abazungu lwaki bakulaakulana abazungu basooka kutegeera kumanejinga bukulembeze kubanga yentandikwa yenkulaakulana ate era yentandikwa y'okubonaabona okwensi kumanejinga bukulembeze bw'oba tomanejinze ekyo oba tolina gy'olaga era mu uganda tetulina gye tulaga abantu baffe njagala okubeebaza mwebale kubeerako tubadde ne conversation mu ndowooza yange ebadde nnungi naye simanyimu ekye mugamba naye kyona kyonna kyekiri ffe twebaza okubanga mugoberera emboozi zaffe gyetujja wano kusharinga just information naawe oli eyo oyinza okuba olina byomanyi totya kunoonyako omusajja ono era naawe nakuleeta ku kamera naawe n'otuwa endowooza yo ne tulaba engeri gye tusobola okukola ki okutambuza eggwanga lyaffe mubeere bulungi bassebo ne banyabo mweraba kale wetube tutambudde mubeere bulungi mweraba